Olimba okisoja radio yange olimba nnyo nawe ojje ku mukutu gwange zempuliriza radio emu eyogera ebinnyumira kyenda kawummuza mukaaga Royal Farmer. Oli kukinda katanyeze mukaaga Royal Farmer. Oli muwuliriza mulungi owa Royal FM ate wamu n'eri ku MRL TV gy'olabira ekifaananyi kyaffe. Ngeno ye programu y'enganzi tambula n'okumanya nange omuweereza wo Bendikito Sekandi omusunsuzi. Kuno kwe kutangaza kw'ensozi ezisinga obuwanvu ku zisemazinga ez'enjawulo okwawukanako katono ku nsozi ezisingira ddala obuwanvu mu nsi yonna. Buli semazinga tuggyeyo olusozi olusinga obuwanvu era zino ze zimanyiddwa nga 7 Summits nga okutalaaga ensozi zino kwasooka kutuukibwako nga 3 omwezi ogwokuna 1985 n'omuwalampi Richard Bass. Katusooke tutunuulire olusozi Vinson Massif olusangibwa ku semazinga Antarctica. Luno lwazuulibwa Omumerika Lincoln Ellsworth mu mwaka ogwa 1935. Vinson Massif esangibwa mu Continental Range era semazinga Antarctica eri ku luuyi olw'ebugwanjuba bw'ensi kwe tutudde. Obusongezo bw'olusozi luno bwasooka kutuukibwako mu 1966 n'Omumerika eyali awagiddwa American Alpine Club ne National Science Foundation. Mu bufu bwe bumu katutunuulire olusozi Kilimanjaro olusangibwa ku semazinga Africa nga eno emanyiddwa nnyo nga Black Continent olw'abaddugavu abayitirivu abasibuka ku semazinga eno. Kilimanjaro esangibwa mu Tanzania, eggwanga eriri mu East Africa, era nga olusozi luno lusangibwa mu mambuka g'ebuvanjuba okuliraana eggwanga lya Kenya. Lulina obusongezo busatu ng'akasinga obuwanvu ke Kakibo akambuka fuuti 1,934 nga ze mita 5,895. Kasooka kutuukibwako omuwalampi ava mu Austria Ludwig Pasteur n'Omujamani Hans Meyer. Bwe tusiyagguka olugendo okuva ku semazinga Africa tugenda kwolekera semazinga South America. Eno gy'osanga olusozi Aconcagua olusangibwa ku nsalosalo za Chile n'okutuuka mu masekkati ga Argentina era nga lwe lusinga obuwanvu mu South America ne Western Hemisphere. Mu mwaka 2001 omwezi ogwa Gatonnya ekibinja ky'abannasayansi nga kikozesa tekinologiya Global Position System oba GPS kyategeeza nti kyaketta okweyongera ku lusozi luno okutuuka ku fuuti 2,284 newankubadde nga gavumenti ya Argentina ng'eyita mu kibiina ki Argentina Military Geographical Institute yagaana okubitongoza. Olusozi luno lulina obusongezo bubiri okuli ak'omu mambuka n'ak'omu maserengeta, nga ak'omu maserengeta kalina fuuti 2,236 naye nga ak'omu mambuka ke kasinga obuwanvu era nga katuukibwako mu mwaka ogwa 1997 n'Omuswisi Matthias Zabriga. Bwe tutyo tweyongere ku semazinga wa Europe awasangibwa olusozi Elbrus olusangibwa mu kitundu Caucasus omuli Black Sea ne Caspian Sea era nga wosanga Armenia, Azerbaijan, Georgia ne Russia. Olusozi Elbrus lulina obusongezo bubiri obuweza fuuti 1,850 nga ze mita 5,642 ne fuuti 1,836 nga ze mita 5,595 nga ke kasongezo akasinga obuwanvu akasookebwa okutuukibwako mu mwaka 1874 n'Abangereza abakulemberwamu Omuswisi Peter Knabel. Era olusozi Elbrus lulina bbalaafu wa mirundi 22 nga bw'asaanuuka obulungi aweereza omugga Kuban ogukkirira ne guweereza bannansi. Yo semazinga North America ewasangibwa United States of America oba USA gy'osanga olusozi Denali oba luyite McKinley nga lwe lusinga obuwanvu ku semazinga eyo era nga luweza fuuti 2,310 nga ze mita 6,119. Denali yasooka kuwalampibwa mu mwaka 1910. Ebitangaazo byaffe bikutwala ku semazinga Australia. Eno gy'osanga olusozi Koshia Zuk luno lwasooka kuwalampibwa Paul Sreslek
ava ku ssemazinga wa Europe mu mwaka 1840 ng'era ono yalutuuma erinnya ng'alubbula ku Kosciuszko Thaddeus. Ku ssemazinga Asia eno gy'osanga olusozi olusingira ddala obuwanvu mu nsi yonna, olusozi Everest. Luno lwambukira ddala mita 888 era lwazuulibwa omwami Edmund Hillary ne Tenzing Norgay mu mwaka 1953. Olusozi luno lugambibwa okuba nga lwakatta abantu 2 era ng'ekimu ku kikakasa ebintu bino kwe kuzuula kw'omulambo ogwatuumibwa Green Boots nga Sebutemba 18 omwaka 2017 wano Joozi ly'abalamu. Akanyomero ka leero kabadde kakutangaaza olabe ensozi ezisinga obuwanvu ku ssemazinga ez'enjawulo, newankubadde nga si ze zisingira ddala obuwanvu mu nsi yonna, naye ezo ze zimanyiddwa nga 7 Summits, era nga tubadde tukutangaaza oleme kubuzaabuzibwa kubanga abamu zino ze bayita ensozi ezisingira ddala obuwanvu mu nsi yonna. Naye nga weebale kwekumira ku mukutu Royal FM ne ku mukutu gwaffe ogw'ebifaananyi MRL TV, nange omuweereza wo Bendikito Sekandi omusunsuzi. Tulinde oluddako nga tukuleetedde ebirala. Olimba okisoota rediyo yange, olimba nnyo naawe ojje ku mukutu gwange, ze mpuliriza rediyo emu eyogera ebinnyumira 9.6 Royal Fama. Oli ku 9.6 Royal Fama.